agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwa ekitiibwa amawanga gonna agamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo abasebo ne banyabo muli muti eyo mwebale emirimu mwebale kuweereza mwebale okuba nga mubaayo bannayuganda katusooke twogere ku baffe Ssaabasajja Kabaka tulyoke tusembeyo abaagala okuwulira ku shiba abaagala okuwulira ku leema mugira musembera kakati katusooke twogere ku baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannaye bannabuganda bannabwakabaka ffe tweyagala kubanga tulina baffe Ssaabasajja Kabaka omutanda empologoma ya Buganda oyo cuucu Ssemunywa Magulu Nnyondo Sseggwanga Musota Nyanja Temanyiirwa n'amannya amalala mangi. Edda omuntu yenna okubika omuntu omukulu nga tannafa oba omuntu ow'ekitiibwa oba ow'obuvunaanyizibwa nga ssemateeka baffe akyakola ng'Abaganda baakukwatanga n'ogula ebita by'omwenge ne basima ennyanga ennyanga kannya kali awo kwegamba bakakuteekamu emikono nga ebigere wansi tibituuka nga ne waggulu wansi tibituuka kati nga ne waggulu oli mu bbanga kweganga ekinnya ekyo kikukwata wano mu kiwatu n'olengejja kati n'okenenuka eminyira waggulu eno ne bakumirayo kamulali kati ng'abataka bali wali embuto wezivuga bumunywa omwenge era omuntu oyo balina we bamuyita era nga bakuzaayo ewajjajjaawo ne basala olusagazi lwe bayita olumuli ne baluteekako omuzigo ne baddamu ne bakusala ki bakayita kanyata ayogera nga gwe basala akanyata ayogera bitategereka ne bateekako akamuli ne bakusiiga ku mimwa kakati ne baddamu ne bagaa nti oyo sinakindi nga n'okukola ki n'okuwasa oluusi bagaana onoowasa makagaani oyogera toyina mizi oyogera kino oyogera kiri kakati baaba wange ekibonerezo wabula mu budde buno ekibonerezo ekisooka kiva mu kikaakyo kuba buli muganda alina ekika nze neddira nkima nva wa jjajja mugema ebbira era jjajja mugema gyali ekawaala ye jjajja wange ow'ekika kyange jjajja Jjumba gyali ebunjakko naye atuula wali enabbingo kakati bano omuntu ono ayogera oli wa kikaaki bw'omala okulaba ekika ekyo ky'olimu ne bakutegeera bulungi ne baddayo bajjajja ab'ekika mpaka mu nnyumba nga zino mwova ne bakuluŋŋamya nga bw'olina okubeera mwe abantu ababikaabika Ssaabasajja Kabaka ekisooka ekizibu kye mufunye kyekyebika byammwe bwe muba timuyina nnono nga timuyina bika mwe buva ekyo kyekizibu ekisooka okubeera ekinene baga nti wa kikaaki wa nnyumba ki era biwandiikwa olaba kati osoma ku Kabaka Ssemakookiro n'osoma ku Ssekabaka Ndawula kati onsanze Ndawula Sseruggula Miryango n'obasomako n'osoma ku Ssekabaka Ttembo kakati n'osoma n'ebyafaayo ne Bakatikkiro nga bwe baakolanga Katikkiro gundi ye yawamba Busoga gundi ye yakola bw'ati kakati naawe bagenda kwogerako mu myaka 2 mu maaso nga baga nti ow'olujja lwa gundi ye yabika Ssaabasajja Kabaka mu mulembe bwe guti ogenda okuswala kale nno ebintu ebyo mwe mutunulira abajulizi we baabookera nga balwanira obwakabaka bwabwe oba nga balwanira ensi yaabwe mwe mutunulira entalo zonna ezaali Namugongo na kati bakyabasomako kati ebintu byoyogera omulembe gw'ensi eno bagita global village buli kye weekola ng'ogusajja gwe walaba ogwehambula nga gukunamu wagulaba ogusajja ogwo kakati omuntu ebyo bye weekola abaana bo bazzukulu bo bajja kukulaba bajja kutegeera kubanga obadde omubuuza kibi ki ekiva mu oyo omuntu akola ekibi ekitalabika kale bassebo ne banyavu mbasaba mukole ebintu ebirabika mukole ebintu ebitegeerekeka mwogere ebisubuka mwevume mukole byonna bye mwagala naye Ssaabasajja Kabaka kifundikwa kya Katonda kifundikwa kya Buganda nyingo ya bujjajjaffe bwe tumwogerako tuvunnama nze neddira nkima ndi jjajja wa Buganda seeyala Mmengo seeyala maaso ga Ssaabasajja Kabaka kubanga muzzukulu wange naye ate sisobola kuyimirira kumwogerako bigambo bya nsimatu
ekyo kyenjagala okubategeeza ng'Abaganda. Mbadde sivangayo kola clarification ku nsonga eyo naye ng'ebadde ennuma ng'ennumira ddala ng'omusajja Omuganda. Omanyi nze ndi Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye ndi Muganda. Sirina mu musaayi gwange siinaamu musaayi mulala. Abantu bagenda ne bandunira oba Munyarwanda oba Munyankole ng'anyirira nnyo. Basabo ne bannyabo bamaama bava mu Ssekabaka Kamaanya ekasengejje era ndi saava obwo bwe bukojja bwange ate nga neddira nkima. Nva mujjajja wange Mulyanga, Muzigo, Mukoota, Kiwagu, Balironda, Kaasamitala. Abo be basajja batandika ensi eno. Abo b'owulira mmenya abo be bayita Abaganda n'amannyo ogawulira. Kakati bajjajja baffe abo be twatereka mu bifo ebyo omwo mwenva. Ekintunuza bwe nti ntunula ng'abalangira kubanga abalangira bakojja bange. Kyekinfaananya bwe nti kyekinfaananya ekitundu eky'Obwakabaka kubanga eri ndi musajja ava mu bululyo olulangira. Kati nafaanana bakojja bange. Nva mu Ssekabaka Kamaanya ekasengejje. Ffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Erinnya erya Ronald lya Bazungu naye katukwate ku lya Mutebi. Basabo ne bannyabo mwebale kusabira baffe Ssaabasajja Kabaka agenda akuba ku matu. Kye bayita empembawemba kubanga emabega awo twamulabyeko ng'ayita mu zoo Entebe n'omulangira. Bannange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Maama Najjinda webale okututeekerateekera. Abaganda ffe tuyina obulombolombo, tuyina ennono, tuyina empisa, tuyina obuntu bulamu, tuyina obujjajja. Ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondoola. Tuyina olulimi. Waliwo omuntu lwayogera naga Ssabakabona ayogedde ng'atali Muganda. Kitegeeza mba nina akalombolombo kensudde. Ssabakabona ayogedde ng'atali Muganda. Mwattu n'omugisu bw'atyo bw'ayinza okwogera ekiseera eky'embalu bwe kituuka kakati omwana atidde embalu balinga bakadde be abatali bagisu. Kakati n'omunyankole bw'atyo aga nti omwana agaana okunywa amata balinga gwe bazaala mbakopi tamanyi nti tuyina ente. Kakati ojja kusanga nga n'omukalamojja bw'atyo mu nnono obulombolombo. Ekigambo buwangwa kitandika n'olulimi. Ffe tuyina obuwangwa bwaffe ekitutegeeza nti tuli Baganda. Olulimi Oluganda. Nabagamba ekigambo Buganda kitegeeza Obuganda nti bw'ogatta omubiri n'ogatta omwoyo, bw'ogatta omubiri n'ogatta omwoyo ofuna Omuganda. Kakati ffe tuli Baganda kubanga tugatta omubiri ne tugatta n'omwoyo. Kakati Omuganda ogwo era mu Buganda tuyina ennono kwe kunonooza ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja. Eyo nnono okunonooza ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja. Tuyina obulombolombo nti okuzika Ssaalongo ssaawa 10 ako kalombolombo, okuzika ku ssaawa 8 ako kalombolombo, okulya nga tunaabye mu ngalo eyo mpisa era akalombolombo kaffe titulya nga titunaabye. Omwana omulenzi obutalinnya ku ssiga ako kalombolombo, obutasekula mu kiro ako kalombolombo. Kati mu bulombolombo mwe mutambulira ssemateeka w'Abaganda. Ekigambo kiri okiwulidde nti Jjumba ayogedde ng'atali Muganda. Ekyo ky'ekigambo. Abaganda Bannayuganda muleke kwogera ng'abatali Baganda. Mu Buganda abantu abakulu tibabikwa nga si be batubikidde. Nsaba Abaganda mulekeraawo okwogera ku kufa kwa baffe Ssaabasajja Kabaka ne mumubika ate ne mukozesa social media. Mbeegayiridde muleme kubeera ng'abatali Baganda kubanga waffe mu Buganda titunenya mufu ne bw'aba mubbi ne bw'aba yayenda ne bw'aba yakola atya ne bw'aba yatemula. Mu Buganda kalombolombo kaffe titwogera ku mufu kibi. Era buli abala okufa agandi Ssabakabona awummule mirembe oba mbadde nina kubanga mu Buganda tetulina muze mulungi. Kakati bassebo ne bannyabo Mengo eyina ekitongole eky'Obwakabaka eriyo enkuluze eriyo Namulondo eriyo Bukadeefu
erina ekitongole ky'amawulire kirina ne TV BBS terefayina namba tuyina ne radio CBS ey'obujjajja CBS ey'omulembe omutebi tuyina ne manduso kakati bwe muba musobola okumanya nti tuyina ebyo byonna ekibatwala mwogere ku mpologoma ya Buganda kiki timukola bintu bifaanana bwe bityo kubanga bw'obika leero enkya ne bataziika tolaba nti oba oswadde wadde oba n'ekitiibwa nga Ssabakabona naye olwala basebo ne banyabo nange mbadde mulwadde wiiki eyo mbadde mulwadde era akanakati mumpulira ndi mukasenyiga kakati wadde olina ekitiibwa naye olwala ne pulezidenti w'eggwanga alwala buli muntu yenna alwala oba minisita buli omu bamutwala mu ddwaliro basebo ne banyabo okubeera Ssaabasajja Kabaka tikikuggyako nti olina omusaayi Ssaabasajja Kabaka muntu obwakabaka busigalawo kabaka kitiibwa omulangira kitiibwa naye asigala Omuganda amuyita human being asigala muntu era ng'assa omuzungu bw'atyo bw'akiyita kakati bw'aba alwaddemu ng'afunyemu obukosefukosefu fe ab'obuwangwa n'ennono tugenda ku kyoto ky'abajjajja ne tumusabira abakatoliki ne bagenda mu ekereziya abasiraamu ne bagenda mu muzikiti abalokole n'abakristaayo ne bagenda mu makanisa na buli omu mu ddiini ye nga bw'asaba n'asabira ekisiikirize kya Katonda ku nsi oyo ebbaffe Ssaabasajja Kabaka era kyembagaye nti tumusabira olwaleero njagadde mbayigirizeeyo mu abannabyabuwangwa na nnono affe nabaga nti buli muntu aveeyo akwate sekita ye buli omu aveeyo akwate olubimbi lwe nze olubimbi lwange lwakubategeeza okukola okulya okweyagala okwagala obwakabaka okusamira okwagala obuwangwa bwammwe okwerwanako nga mmwe bannayuganda eyo gye muli abavubuka abatannawasa muwase abatannafumbirwa mufumbirwe abalina abakyala abaanoba mukole bwe mutyo abaavu abatalina kasente abalina endwadde mutunoonye abaagala okusiba abalongo mutunoonye abaagala okuwanga amayembe abaagala okusamira kabaka bulamu Sewamala Musoke mmwe kye muyita ekitambo abaagala okutereeza obujjajja mutunoonye kubanga ogwo gwe mulimu gwaffe gwe tukola naye situgwokola nti no tukuba akalango mujje gye tuli wabula gwawulira ng'olina obulumi era olina kye waali agadde okubeera olina kye waali agadde okutuukako nawe waali agadde okuba nga weeyagala nga bakulindako ku TV oba ku live oba ku online television ne baga nti no munange Bukedde TV nti katukole bwe tuti tugende ewa Ssabakabona omulimo gwaffe era twongera okukubagiza abafiiriddwa mwenna nga bwe mbagambye kubanga ewiiki eno tufiiriddwamu omuntu ow'amaanyi ennyo Afande Kasiringi Ahmed munansiko wo simanyi bamita holiya simanyi busoliya bwe batyo yafudde bamuzise lukunjiri sitwasobodde genda nze saasobodde kutuuka naye ab'enju eyo mbakubagiza kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa Ahmed Kasiringi Kano munansiko naye obulamu buli continuous busigalawo nga butambula mu abaana muviiriddwako kitammwe ab'eŋŋanda kubanga abadde yakafiirwa kitaawe emyezi ng'esatu emabega abadde yakafiirwa kitaawe ate ye n'agenda omuziika abandize naye yafa kakati ate naye amugoberedde kati mu abaana abasigaddewo ekirungi Afande Kasiringi yazaala alese abalongo ba mirundi esatu ena abalongo kakati nammwe abaana ate generation yammwe mwerabirire musobole okutambula mukole kwaga amagezi gabadde abayigiriza nammwe ate musobole okwesitula mugende maaso ekyo mbasabira basabo ne banyabo obudde buno tujja okwogera agafa mu wiiki ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 tugenda kubeera ku lusozi walusi tulinayo abagenyi ab'enjawulo minisita wa culture agenda kubaayo minisita wa justice Nobert Mau agenda kubaayo kubanga naffe twagala okufuna justice batuteekako ekiteeka mukimanyi bwe bakiyita akiti eyo mugimanyi bwe bagiyita ey'obulogo batuteekako etteeka ery'obulogo lyafuluma 52 twagala okulikyusa
kati nga bwe tulina ow'ekitiibwa Nobert Mao twamuwandiikira kati ayagala okulaba kyenzikiriza twagala okuzaawo obufumbo obuyitibwa Tourism Face Act obufumbo bw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono obutali buli obw'obuwangwa buno nti omusajja awasa abakazi 46 kituleetere n'endwadde kituleetere n'okufa wabula twagala Tourism Face Act eyingire mu Parliament ow'ekitiibwa Nobert Mao twamuyise alaba obungi era gwali yayagala okutulaba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gwe mukolo omukulu oguggalawo omwaka gugenda kubeera ku lusozi Walusi kati mwenna gye muli nga oli w'amawulire olinaki oli wa bujjajja olinaki jangu ku lusozi Walusi y'ensibuko Walusi asangibwawa Walusi asangibwa mu Bulemeezi okyamira Luweero wali Luweero katikamu kukuba eridde katikamu otuuka ekikyusa ate nawali Luweero ekasana otuukira ddala Walusi wali mu Kireku gamba wa boda nti ntwala Walusi walinga ku butuukiro ewa jjajjaffe mwebe tutuuze Ssaabayima jangu oyagala okusaba olina ky'osuubira kwata ekkubo jangu ku lusozi Walusi tandika otambule ng'ennaku z'omwezi 15 16 17 gwatalina ntambula otuukeyo ate naawe olabe ebyafaayo by'ensi yo mulaba musobola okulambula Makka ne mugenda wa simanyi Vatican luddawa jangu olabe Makka w'abaddugavu Makka w'Abaganda Makka w'ab'ennono jangu omwetegereze Bannayuganda byonna bye muyitamu abo abalwadde abali mu makomera abantu abatalina mirembe oluusi ng'olinamu ebizibu abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala nammwe abaliyo abaagala ensi yammwe nga ddala ensi yammwe mujagala ewagwa enkuba wagwana sooli enkuba eri mu kutonnya ebiro ebyo nayiseeko mu Nakaseke nabadde mu Nakaseke wa jjajja Kyotera banaye jjajja Kyotera oli otya jjajja Kakayiro oli otya kabona w'e Nakaseke oli otya mwebale emirimu mwebale kuweereza naye nasanze Nakaseke abantu balimye kasooli abantu balimye ebitooke bannakaseke mwebale kulima mwebale kukola kubanga obugagga bw'omunaku obulangira bw'omunaku kwekolera ate ewagwa enkuba wagwana sooli abantu mulime mukole mubeere nga muyina akamere mu nnyumba emmere ey'okugula omuntu tosobola kugaggawala kubanga buli kimu obeera ogula kigule naye bwe twabadde awo wajjajja Kyotera omukulu Kyotera yatugambye Kyotera yoona alina emmotoka eziriko Kyotera boys eyo ndowoozayo yatugambye n'atugamba nti bwe mwazze jjajja ne mugamba nti tumujja kundabako nagenze bugenzi mu faamu nenzigyayo enkoko yange nengenda mu lusuku nentema ettooke nalabye eyo ali eyo oludda bayitayo bakijjabijjo ewali amakaage eyo nendaba ekyoko nendaba ekirala bassebo ne bannyabo tuteekateeka amatikkira ga Ssaabayima bakabona ne bannabbona abakkiriza mukulike mu lukiiko olw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono olwaliwo ku lw'omukaaga oluwedde era mwebala okusinza kati nalabye abantu bonna beeteekerateekera Walusi kati ekiri ku mumwa Walusi ate timwerabira tuli mu kisiibo ffe bwe tuba tusiba tulya byokye tulya bibala ebyokye ebibala omubisi gw'enjuki situlya mmere ya muntamu kati ekisiibo kino kigenda kutwala ennaku 9 twakitandika jjo tugenda kukimalako ennaku z'omwezi 18 kale no bassebo ne bannyabo nga 18 lwe tugenda okusibulukuka ate tuddeyo ku mmere ey'omuntamu oba osembeza obujjajjaabo ng'osembeza obwakatonda bo nga busembera gy'oli abassebo ne bannyabo mbeebaza nebaza Pulezidenti General w'abasawo b'ekinansi nabbona n'abakoza Kulanama Aligaweesa weebala okuweereza ttiimu yonna ey'abasawo b'ekinansi kabona Ssekitoleko jjajja Galaba n'abalala mwenna jjajja Lugayava ali mu kukola emikolo maama Mirinze n'abantu abalala mwenna mwebale okukola enteekateeka Kanso Kizito Kayiira Lwere Ssaabalambi Kigundu Lubowa weebale emirimu nabbona Nakalanzi e Nakaseke kabona Kato Mwanga Senkandwa mwebale okuweereza